have intentions in kyogerera na wano, I have intentions to sue for defamation. Oli mweganyi mulungi tewali buzibu. Media team led by Flavia Namulindo. By that time, it was kati mpulira wali wagikulira ennaku zino agabira abantu ssente. Mpulira ne mwami we yanteeka ku X. Mwenze nabasasulanga. Era mmwe bamu ku nsonga lwaki omukulu ate gwe nnyini gwe mukolera kati ssaawa zino abagamba mbu namubba ate nga ssente naziwangamu. Gw'omu ku nsonga lwaki nina n'abantu be nali ngobye mu bbaasi kubanga space gye wali oyagala otuulamu yali tekumala n'ensalawo bakuteekerenga mu space endala. Naye gwe engeri gy'oli musiraamu gwe naawe nakwasa Mukama. Ani oyo? Simumanyi. Wabbako ku ssente ya Lutalo? Nze sibbangako ku David Lutalo. Simubbangako, saayinako intentions mubba. Nagenda n'ebigendererwa nga bingi, nanyongerako ebibye nga bingi. Bwe twali tugenda along the way, twali tutambula nga tulina olugendo gye tulaga as brothers. Kati bwe twali tugenda mu lugendo olwo, nyinza okugamba nti nze siri 100% correct oba perfect. Naye ate kyesaakola saagala bakimpaayirize. Segedde Kamuga oba omuntu yenna omulala. Omuntu just yalonzeeyo gwalaba nti ono gwasobola kuba eriyo n'abamukubidde ennyimba eriyo abakyamukolera endala. Just yalonzeeyo nze gwalabira ddala nti nze oyo musinga ssente, musinga erinnya, musinga ettutumu, ate bwe naayogera nti twali tukola ffenna oyo nsobola omumaliramu kino. Mulira oba muli mu kupanga comeback? Namuwuliddeko ng'agamba yantambuza. Tujja Nassa bakutambuza ebimu byayogera nti ye talina kye yakufunamu yadde. Emabegako nagambye nti namukolera biliyoni ezisukka mu 3. Yes. Tasobola kugamba nti talina kye yanfunamu. Let me tell you, I want to state facts. Nkugambye natandikira ku bbanja lye yamutwala ku musawo. Nenzirako ebbanja eryo agamu nja nabyerabira. Nenzirako ebbanja ery'abannamawulire be yasuubizanga nja kudda ng'akoze concert. Waliwo media house emu gye sijja kwogera. Ne ŋŋendayo ne ntuuka bukolokolo ne baŋŋamba ebizibu byabwe. N'obisootinga. Myself. Nenzirako ebbanja ery'abannamawulire n'abalala baali bamukyaye nga bagamba taliwo twakoowa obukodo bwe. Kwegamba nina ebbanja lya damage control. Nina omusajja gwe njagala obuuzeeko mu nsi muno bamuyita Ray Superstar. Omubuuze nti ebbanga lyonna ku kabisi kandagala yasiinika eyo yamusasula. Mpulira nga neetaagamu babbulooga ku Nnaalonga Album Concert. Ojja omubuuze namusasula ssente mmeka. Era obuuze n'oyo omwami oyo gwe muyita amannya ago yampaayo mmeka. Nze nsuubira gw'omu kubajjanga ne bakavalinga. Baŋŋamba wabavuma era nga gwe tebajja kusasula. Olina we wava ng'oyogeza amazima nga sikukozeeko. Wansasula naye bo baŋŋamba mbu nayekera ttiimu. Nagumiranga ebyo ebizibu naye nga mmanyi nti nina we nkwetaagira. And you did a very great job by the way for me. Era lumu nakutuukirako ne gamba lwaki otukuba. Olina n'omuntu omu gwe saagala kwogera baŋŋambye mbu naye kati ennaku zino bamuwadde nzija kwogera amazima yamanyi oyo oba yani bamuyisa bubi emabega najja ne bamuyita omubbi waki bamuyita omubbi waki kino kye bambala ku mutwe bakira batya waliwo enkofiira gye yabba kaakati naye ebyo ebiseera nze ne bwe yabeera omubi nze nagamba this is what I'm going to tell you. Yajja n'ambuulira side ye ne mugamba okay nze omulimu ogwange buulira public the judge naye after nze abo banfuulira omuki
omwanfuulira omubi because naye wali okyaliyo era nenyiga nnyo yes naye nakutuukira ne nkugamba obunyiivu bwange ne nkugamba Kamoga gw'oli mugaati gwange and you explain to me ne tugenda mu maaso nga tukola era nga bangamba nonga wetunamusangira yadde mutabani wo ne mbagamba nze myamu open era kyovola n'enkolagana yange wakati wange ne Kulamani si nnungi anti wagendaoyogerakaawo bangamba bakusalako ku climax kale senga akatabo wagaana okuwakulamanibagaleta ku pages ati nedde ebintu nabiwandiikangamu nga bwebisimuula goba so nasa emmotoka yo bagitutte ne bana abalala bonna emmotoka zaabwe bazitutte abayawukana naye n'ebirala kubanga bwe kitatambula bulungi n'obulamu oyinza obutasigaza bwa bulijjo ngambi bwe kitakola ki n'obulamu oyinza obutasigaza bwa bulijjo you get traumatized. This is a whole eyamwokyanga enviiri ye mwamusasula sente ze ozibazokyanga omuwala because naye abangi bamuyita Topi ate kati agomba mapya yazokyanga sagala wefule nti tomanyi omukulu yayita ku nviiri Kamoga ndeka eyayokyanga seba avuga awo mbabula awobula manyi nagambe njala kwogera mazima enviiri teyazokya I can give you the history kyogere nanti kuba ekituufu kiri kuba nange bantumako ebizigo Kamugongo nawe oludde bwotyo bantumako ebizigo ebyokwokya enviiri z'omukulu wali ewa Aji waleeta bizigo opposite Geka waleeta espresso bino ebya bbulu ebyagiranga si espresso oba esika sijjukira linnya oba espresso ate abeera simanyawo cappuccino naye ndereeza erabika esika kati oyo naye tebamusasula era ojja laba interview anytime naye njagala tumalirize ensonga lwaki nkunoonyeza there is because oli uncle wange and for us in family there are some things byetubadde tudiringiranga muta owulira nti omwana we waka abbye it is on record oba ogenzeewa kizibu nnyo okusanga nti ne bagamba nti okuva ali mu family bazzukulu b'amabike nti waliwo yakoze eki eyabbye it is on record njagala okumanya lwaki today bagamba nti nassa wabbaani that's why kyaziza putting family aside byonna byonna but being profession njagala abantu bamanyi is it true nga kiva mu kamwako nga bw'otunyonnyodde byonna byonna wabbako ku ssente ya Lutalo nze sibbangako ku David Lutalo simubbangako sayinako intentions zimubba nagenda n'ebigendererwa nga bingi nanyongerako ebibye nga bingi bwe twali tugenda along the way twali tutambula nga tulina olugendo gye tulaga as brothers kati bwe twali tugenda mu lugendo olwo nyinza okugamba nti nze siri 100% correct oba perfect naye ate kyesaakola saagala bakimpaayirize segedde Kamoga oba omuntu yenna omulala omuntu just yalonzeeyo gwalaba nti ono gwasobola kuba eriyo n'abamukubidde ennyimba eriyo abakyamukolera endala just yalonzeeyo nze gwalabira ddala nti nze oyo musinga ssente musinga erinnya musinga ettutumu ate bwe naayogera nti twali tukola ffenna oyo nsobola omumaliramu kino mulira oba muli mu kupanga kamubaaka yaki nze neetaga kamubaaka olowooza nze Kamoga gyendi nze ndi muzukulu w'amabikke famire yange njagala okukamala ebitagambika naawe okimanyi mu famire yewaffe amedalinga era bwe bawulira ebigambo ebyo bwe bityo mbadde nina okubakonvisinga so much nti mundeke ngende nkiryalinga erinnya lyange baali baŋŋambye sirikira ddala omwami oyo yanzija mu bantu abaali basuubidde nti ne mukutaŋŋana anzize muki mu bantu tekyali bwe kityo kubanga yenkolayo naye namanya nti bisobola okubeera bwe bityo so to cut the whole story short
nze ekyokumenyaamenya n'okuttattana erinnya lyange ekyo kigenda mu mateeka mpaka wano gwe kyenkulazeeko nkuwadde record ya shows za mu 223 zokka nja kukuleetera record kwebyo omanyi alina abantu bayagala okukyamusa ne bayagala okulaga mbu yanyamba nze bwe nagendanga ebweru oba bwe navanga wano esigiyita achievement kyenandibadde nga ngenza okukolerayo would have been my achievement naye bwe nakola shows ez'ebweru nga nnya nga nina okusasulira amabanja omwami ge yakola ki omwami oyo ayita nze omubbi omwami oyo n'ebyuma ebiri mu studio leero twabigula Johannesburg bw'abanga akkiriza mukama ajja agambe nti within your time, not within my time, within the first days of my time in office. Bwe nava Juba ekyaddako yali genda South Africa. That is where gye twajja sente zaagula ebyuma ebiri mu studio kati n'ebyabbaani n'ebyabbaani ne tugula ebimu. By the way, webale nakunzijukiza kuba ebyabbaani nzijukira twabisaba webale nnyo bwe twamala ngala buli kimu kya moving on so swiftly in my time. Yes. Omwami oyo bagamba nti kankugambye ekituufu nti buli kyeyakwatangako kyali kikola ki kibeera successful. Kamuga na surviving accident 7 paka ye bwe yatuuka n'aŋŋamba kwe yasooka emirundi egy'obutwa sibala paka ye bwe yaŋŋamba naye owange mutambula kiro kiki ekikutambuliza nga mu motoka obwomu nze saafuna bufuni malala nti nfune n'abamperekera as a team. No. Who was paying that team? I was paying myself. Bwe mbanga nalinga nfunye emitwalo 10 jjukira abantu abo omuntu akuvuza okuva emisana bw'ozunga katugeze nfunye emitwalo 10 genda omubuuze ne mulirira gyali omubuuze oba yali afunyeko emitwalo egika wansi w'ebiri kale katugeze nfunye 10 naye muntu alina famire alina buli kimu nalina nga okuteekawo omubiri aleme funa buli mu bulala ajja ntwale ku ssaawa zino ku ssaawa ziri ku ssaawa meka nina omuntu ali ku byokunywa byange omanye embeera gye mbeera mu mabaala dijja kunyapisa you know. Naye ebintu ebimu bw'obyogera nze sinonya likes na views nga ye byalimu nze njogera reality nga nja kudda nkiddemu nkugambye awo nkuwaddeko bwino wa shegi n'alonga alubamu concert naye nga mwayimba from January to January. Senga nalinga sibanja nkugambye ebigogo nandifunye miliyoni 28. Yes. Nengenda nenfuna omusanvu mu emitwalo 3. Ane mwenda mu emitwalo 3. Yes. Nengenda nalina n'okufuna ensanvu mu miliyoni 3 mu meka 3 mu emitwalo 7. Yes. Gatta muzaite zigule emmotoka gye yagamba abantu nti yaginsasira n'agima kale lwaki olimba nga neyo yennyini oyinza n'okuba tonnagimalayo neyo yennyini kawunda eyo 210 oyinza okuba togimalangayo ey'omusajja omuyindi gye wajja ey'omuyindi n'ensasula kuva ku bbanja lya miliyoni 15 ze wateekayo ozimanyi tebakubanyangako miliyoni 15 tebazikubanyangako negwa ku accident nengenda nembonaabona nensulanga ku zipoliisi Mitsubishi gye twagula emiliyoni 43 eriko n'omukono gwange ogw'endagaano mukama gye yakuba balayi negwa ekige ku lugogo negwa erugogo bypass awo ani gwe watumayo yagendayo ani yagenda n'ataasa emmotoka eyo ne bye yali etise ani yamakinga sure nti evaawo n'ebyamaguzi by'abandi ani yamakinga sure nti agijja ku poliisi walinnya nayo ani yamakinga sure nti baganda abo 3 batambula okuva wano mpaka e Canada gye bali nze wali onkoledde ki kyoyinza okugamba abantu yakutwala wali onkoledde ki nanze nalina okgenda kubanga nze nalina nanyini bwongo yakulinyise yali linyisaani working contract yajjanga ng'erimu erinnya Ziwa Nassa. Is that an achievement? Gobadde okimanyi nti nze n'awamu nabatwalira abaana baabwe siina famire e Bungereza saagende Bungereza nzekka
lwaki nakomawo enjala bwe yali ennuma famire yange si yannona nentwala nengulira ekyokulya okuva mu East London paka South West London nga sente yazirya sinona sitambulangako na miliyoni zo zisukka 10 gwe senga nali njagala kukubba nga bw'olimba nsi naye amaziga gookabiza abaana b'abantu nkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu amaziga gookabiza abaana b'abantu ensi gy'osimayiringira abantu ne balowooza mbu n'olina simayiro essaawa egenda kutuuka kye nasaba Mukama kiri eki kunze naye kujja kubaako akunama nkulayirira bw'aba nga gwensinza awulira akaseera tekali wala omuntu ajja kwebuuza agambe nti Nasa someone came out n'agamba nti wamubba era oli mubbi. Do you have some legal steps zotaking? Yes, of course, I do have. Do you have some intentions? Yes, I have intentions to sue. And they are going to be served soon. I have intentions. In Chogerelana one, I have intentions to sue for defamation. Oli mweganyi mulungi tewali buzibu. Gobadde kiba wawulirako omusango gw'omwami ono omwami wa Bondi ayatunda ngamba motoka gwe bayita Kabanda. Omwami Kabanda. Baga omanyi ensonga lwaki bagugoba mu kkooti. Era ne Kabanda baga sente ozimu gwe yaziri. Bakulimba nali sinaba na manager. Najja mu gumaliriza. Ate waswa. Waswa wache we motoka. Jali alaba. What was the technique between you and Waswa? Waswa is a brother. Omanyi ffe tukulidde mu extended family. Yes. Waswa nakati akyabanja. Waswa mpozi nze kanze newula. Omwami oyo Waswa yasooka n'amuwaayo sente mu COVID ng'omuntu. Nga bw'ono ogamba tebitambudde bulungi eno tebiri bulungi mpaayo. Okuzimu ojjako tomanyi mazina ge yazina. Oyo bamuyita abazikuwola otudde. Fena ebitu bijisiza mu bantu okulaba Mugundi agamba Mugundi nali mubanjayo koma. Oyo mwami. Ate n'abakyali naye no problem mwena mujja kukirabako. Ne ba promoter nga siba njagalayo show siba chovola babo bavayo ne boogerako. Buzibu ki bwe mwalina ne Abitex nga mukyali? Tetwalinako buzibu. Mubuuze. Everyone knows my name. They know. Gwe mubuuze nti ama mukulu wa Abitex. Nasa bwe wamukubirako essimu kyali kitya. Mubuuze wali. Because we yaliko ku radio emu yagamba nti ya facing this time round, that's why olaba nti mulundi guno kutawo taliiko nti simanyi management issues. Atukyali ku nsonga z'omubbi Nasa tezinnaba kuggwayo kubanga nga tunaatera obugumbawumba onakatalekeka. Lwaki bwe waliwo ng'okyali mu ttiimu walemesa be wasangawo? What happened okuba nti Norton and George abakola video za David Lutalo, most of the videos mwabagoba oluvannyuma lw'obbabanja ne muleeta bust? Bali batubanja kigambibwa. Kati nyinza okumanya omupozi nagenda kwogera bwino. Norton and George eyo kampani y'abaganda bange basajja bakkiriza nnyo Mukama n'amanya gaabwe saagala nnyo galeeta. Baabakana n'eddimu okumakinga a different artist. Oyo w'erinnya lyamu oyo David Lutalo oyo nze nja ndyogera oyo era nzijukira mu 2015 oba call it 2013 we was transiting when I was American English. Sorry. We was transiting from oluzungu bwe yali alwogera ate kati wavaawo twali tukyuka okuva mu kapaapala mu oyo gwe mwali mumanyi gwe waŋŋambye mpozi ebizigo babikutumawo
ewa gundi nga tudda mu omwami twalina rebranding. Yes. Idea eyo yonna ideology eyo yonna yali ya mwami oyo Norton. To rebrand David Lutalo n'atandika okukola international collaboration n'okutema akaviri mu ngeri endala. It was him. The first video was Manya. No. Akantu. Manya is after Akantu. It was Akantu. Which video is after? Video after Pretty. Pretty ati kati awo tuli branding nze. Mu Pretty mwendi n'okubamu. Mwendi eyo twagikolerawo ng'ekyali. No. Wali eri ku bubo yambuka ewa Kiseka. Hotel yalingako Renzori Ballroom. Renzori Ballroom wagirabako. There was a club. There was a club. A club where yali ya Karim Hewji. Yalinga kweche kifo Hotel Africana. No, hotel. Bajita batya? Ikotorio yichiwe. Ya Ikotorio. Waneno ngotandika okwambuka boti. Wakiseko yambuse hotel yaberangako concert tebagitanga hotel Ikotorio. Yes. Kati kwalingako club. Wetwakolera eyo Pretty. Nali nkyalina muzibe nga nyambala galubindi z'amaaso. That was Ronald Derrick. Yes. Yajikola Great Pest. Kakati ya rebranding yali. Rebranding etandikira ku kantu. Then mubi yajja na Kaveera. That is Norton. Kati Norton si yakwata video. No ngamba idea. Yes, idea yava ku Norton. And he had so many ideas ezokukyusa omwami oyo. Okimanyi nti oyo omwami oluyimba waliwo oluyimba lwe bayita Salawo. Salawo kubawo mukwane. Gyewakola ne Legendary Doctor. Okimanyi nti yali collabo ne Harmonize. Obadde okimanyi nti oyo omwami yali akoze project ne Harry Songs. Waliwo nono mu Nigeria. All that was Norton. Era Norton lumu yanyiga nnyo omwami oyo muno mwasalira ebigambo gye mutamanyi nti abisala. Okugenda obugenzi ku YouTube nze nasooka omuteekako ku Facebook. I was the first person to post him. Era nze nadeeta ne idea ya team David Lutalo. Obuzanga Hussein. Sesk. Yes. The real team David Lutalo. Jijjukira Mganange Rogers. Era gobabuzangako babbo tebabanja. Babanja. Zinagambye kakati nkujira mu bintu ebyomugaso. Nti tewawulirangako omwami oyo ng'avuddeyo okwerwanira entalo. His interlos was to go to the studio and work. Yes. The brains were there already. Tukole kino, tukole bwetuti. Kati olowooza lwaki ajja bbeeya nnaku. Tiimu wagitwala. Kasa yali yange. Wamusanga n'abantu be. Tiimu David Lutalo n'ogitwala. Kati tagiina. Teriyo gye yatuuma erinnya eryo kubeera erinnya lirye. Teriyo. Ate mpulira naye dde mu kuyombera buugi simanya biki. Si bwe bwe twakolanga. Gwe gy'ofune ku Sesco omubuuzi emirimu gyatambulanga. It was a very coordinated thing. Very well coordinated. Media team led by Flavia Namulindo. By that time. It was kati mpulira wali wagikulira ennaku zino agabira abantu ssente. Mpulira ne mwami we yanteeka ku X. Mwenze nabasasulanga. Era mmwe bamu ku nsonga lwaki omukulu ate gwe nnyini gwe mukolera kati ssaawa zino abagamba mbu namubba ate nga ssente naziwangamu. Gw'omu ku nsonga lwaki nina n'abantu be nali ngobye mu bbaasi kubanga space gye wali oyagala okutuulamu yali tekumala n'ensalawo bakuteekerengamu space endala. Naye gwe engeri gy'oli musiraamu gwe naawe nakwasa Mukama. Ani oyo? Simumanyi. Nasa mu bigambo byo
it seems it is a very big people bakuli emabega aboogera ebintu binene baani abakulwanyisa rich unexpected waliwo omuntu vaayo gamba nti olimu abona balwana byabwe omwami oyo buli omu olina okulwana olutalo lwasinga okwogera ebigambo ebingi yabeerawo asinga omugamba nti ate ofusewo obufusi naye twandi wo gobeera owakabi asinga omulaga nti nedda eno so yandibadde yakabi naye promota teyagitegese bulungi teyatinge abo bayagala naye gwe genda lumuukeere nti oyagala kumuwabula tawabula oba genda obanje watusuubiza ng'oyita ku mukutuko gwa status whatsapp n'ofulumya amannya agamu n'ogamba nti beyabba oyagala nkubule buli omu kyeyamubba yogera erinnya linatadde wasoose n'otugamba Munnamasaka yamubba ssente ze nnyingi kubanga yali alina okubeera nga yamutegekera ebivulu bya bbandi Munnamasaka mwamulabe mabegako yavaayo era yamuwambako emmotoka eyo gye yali yamugulira n'atagisasula maama afuswe nateeta yamusuubiza emmotoka n'atagimuwa n'agezaako okwebuzabuliza mu yalina ogireeta naye ngaeyagireeta yamugamba nga prior nti kati emmotoka egenda kusimbula mu wiikisi 2 egenda e Mombasa awo Mombasa eteeka okuba yamalawo emyezi egiwera 6 anti sooka olindeko kakati sooka olindeko nafuuka lindako male Easter Monday lindako male Idi lindako male mpaka emmotoka bwe yakola ki bwe yagaana ate ye omukyalo oyo bambi ye n'alowooza nti ono gwe baatuma emmotoka ye yamubba bw'oli yagala okufuna amazima go nze nasasula ssente ezasooka ne ku musajja eyatuwa sheeyi ya Mona Lisa twagenda okuyimba sheeyi omukulu yanvuma nnyo twagenda okuyimba sheeyi yagenda kubayo mu Desemba sheeyi tugenda okugiyimba omukulu nga mulimu abantu 4 ku 5 omuntu agamba ondeeta otya wano ondeeta nanyini kifo n'amugamba nze nakusasudde kuyimba omukulu nanga kati no banja balance of omusajja n'agamba mbadde ku balance wa $3,000,000 mbadde nyankuwe 2 njala balance wange n'omukulu n'amugamba balance wo yenna muyina I will take it as a bad day at office balance yo genda oyimbira banne babameka yayimba nanenya nyonzo okuleeta omusajja siri professional oleeta otya brandi yo ewali abantu 5 gwali mulimu gwange okuleeta abantu bayingire babeeremu bangi ate nze muze munneerijjamu ne muze mubiraba mwagenda ku Serena mwabiraba ebyabatuukako muze munneerijjamu ssente z'ababongoote behazinjako n'ezo nazo munnange naye promota yali afuuse zike promota amugamba nze naggula kuyimba mu January anti twalina okuyiiyaawo nti waliyo ekyogamu meeting waliyo biki naye nga tebo twalina akatundako 3 kyo kyatugana okuyimba mu January ticket mwayite munnatunda there was no sales. Take it from me, it's on record. Abantu bali baganya ogula tables nga tebatufiiringa. You have told us nti abantu bangi babbye just in kwongera amanya Anatolia Sambanja $2.5 ze zimu ku byabaawula ng'ogyeko ebyabasawo Abaganda bye bamuwaayiriza. Tweva abanje millioni zalinga mu 15 ez'engoye ng'ogyeko ebyengoye ababbye mu byengoye bangi naye nkugamba ngeza cash. Omwami oyo bw'aba nga akuwadde ekivvulo nekikola ate akasente toyinza vaawo nako konna ng'odaalimba. Waliwo omusajja azze nga manja kakati omusajja oyo njagala tumalirize kasita buli kyasobola okutegeka. Oyagala weewalala kati sooka omuteeseza ayagala nnyo ekigambo okulaba ku cash. Awo akutemera empenda zonna. Nti zizo millioni 2 ate oyogera ebirala byonna. Awo ayinza okukusuubiza sho ne sho.
nze naliko mu reconciliation meeting nakino kankyogere bwe twamala okutegeka Nalongo nali mu reconciliation meeting na tiimu yatunda tables kyobola berinnya erimu nalyogeddeko ne sijja ddiza kati omukyala omu ekitiibwa baateesa miliyoni 4 mukolera omulimu ogwo naye bagezi kye baakola nga bagamba ssente ezo zigenda ku akawunti yaffe eza tables wabula bw'oba olina z'oyagalayo nga waliwo ekiganye of course tusobola okukuwa omwami ajja ku tebe ebibiri omwami ajja atuuka e Lugogo on a Thursday manager jangu wano nedda nze platform ya VVIP sibyagadde njanto kikyusa kigenda kubeera expensive sinno mu sente ze muzino ze zangamba nakola bubi okwewola kuba yabuuza nga teriyo sente za tables jukira za tables sinze nzikwata nze sakwatako ku sente za tiketi ze tebakulimba Kamoga tebakulimba in fact beera nga confident mu kwogera ku linnya lyange nti simubbangako be confident tebakubuzaabuza va ku bano bagenda agulirira ekyo nkyogera kaatu okiwulidde nze buli bwoyagala bwino nja mukuwa omwami oyo antuma tubale miliyoni bazaali 6 aga ye tuzijjeyo zigende zikole kino na kino batereze platform eyo ya VVIP kusaawa lyakwa yatonyera era nze kenyini nangamba ndi kati nenze n'okugula ebyokulya ebya VIP bagenda oteekako mmere yava papazi tutuuka mu reconciliation meeting ticket ezavudde no zabadde meka nezavudde you know I'm very confident when it comes to his tickets nze Kamugera era naye tewandabanga ku miryango era naye tagamba nti wabba za tiketi sente ze wabba wazeewola n'ozibba nga nzeewoledde ani nandizeewoledde mu linnya lyani nze nalina ekivulu kye ngenda okuyimba nkulaba nga atali mu butta nga bali abalala era siri mu ndi muyimbi nawaayo musingo ki okubanga ofuna baali bamanyani lwaki muwuddisa ensi yogera amazima ogambe nti omusajja yafuna ssente ku linnya lyange era kati kale nze nafuna ssente mu linnya lye nga takkiriza omwami oyo ambuulire yeze yakuŋŋanya ku miryango zaalagawa abatuuze ajja abagambe nti yampayo miliyoni 10 abatuuze I dare anybody I dare yakusasula ate yansasula tinze nina okubanja mubanje sente mubanje oyo omwami tubaze nagambye kati ate nno okumanyanga omukulu oyo tasitudde majja neeyano bandeetera diiru y'ababongoote ng'omwami ayagala ogigula wennansa neeyo omwami alina alcoholic company sala kwogera kumanya g'abantu ya miliyoni 10 miliyoni 10 ngisomeramu omukulu olwategeera nti waliwo akasente nampita emabega tukakuluna ku lwokuzino nange oli agambe tunoyo deposit miliyoni 6 nga nokufunako miliyoni 6 anti kasitawulya cash you are not a cent nasa lwaki tobanja sente zo nkozese maanyi ki siina maanyi nnyo mangi kujjako nga bwe nabagambye nti ngenda mu kkooti n'ebiseera ebisinga when you're working as brothers era njagala kusaasiza buli muganda wange ali eyo nga weegombako kye nali nkola ekyokubeera manager tebakuwuddiisa funanga obuwandiike fe abamu tuyise mu bizibu bino lwakuba tetwafuna buwandiike n'abantu sirikiriza mwana wange sirikiriza kyali wange sirikiriza muntu yenna bwe mmanyi kwerimbalimba na muntu mumalira myaka gye I spent all my youthful energy and life working for that man. I know. How did it turn up? Yanziba over mere fact byatasobola nakuleetako nti obujulizi bubu ensonga zo zikyali nyingi but as we wind up kuba mulimu ebintu ebimu omuntu byagamba nti these things are crucial bwe tuwulira nti nassa bavudde bamuyisa omubbi
NASA yabba ssente. NASA baali bakusibyeko David Lutalo. Tabakulwa David Lutalo. Yeah. Because of money? There was an incident. Engeri gyeriko nti eriko poliisi simanyi oba enjogerako tereeta buzibu. Naye again family stood up. No, njagala tubeere clear. Oba yagamba nti olina emisango ku poliisi oli mubbi. Agirete. Do you have any ongoing cases ku poliisi? I don't have ongoing cases. Nina case. Meka. Nze engeri gye nasala okwagala okwogera amazima ekyandeeta ku bino ebintu. Yes. Kamoga. Ntegeera nti olunaku bwe luti nze atasulawo atalyawo atabeerawo w'oli. Era ntuuka ntya okuba ne lisiiti mu ssimu yange nga gwe wagisayininze n'ekintu kyotasobola kwewakana kubanga gwosayininga deposit kitegeeza omufunye. Ate ne bakkubira ku lunaku lw'omukolo n'ogamba togumanyi just because somebody mentioned NASA's name. Ne bwe wali ofuna ssente nga ne bagamba zivudde wa NASA ozifuna. Lwaki tetugaba bwenkanya genda otune lisiiti y'omwami oyo mpe essimu yange. Kuliko akagambo kagamba mbu once cash is given is not returnable. Sente za receivinze. Simanyi oba obutuufu bw'ekyo ekintu abataputa amateeka bali tutaputira lumu. Nze ekyo nkimanyi ku once goods are sold are not returnable because oyinza obitwala n'obaako kyoyongeddemu gwe n'oyagala obizzi. Kati ku ssente nali simanyi nti nno nako kikola. Dage. Nze era kyaka kirina amabega ku lisiiti. Manye ebintu ebibaamu okubba alina engeri gy'abikwekakweka. N'ekyo mmanyi kiri ku lisiiti zeeze emabega. Kankulage ku lisiiti eyo emu ku biriko ebizibu. Nti gye bagamba nti okwata emikolo gye, that's why. Yenda kulagako eziwera. Eno yani. This is David Lutalo. $1,500,000. Performance at a wedding at Chigu Gardens. Ezimu gye wakwata n'otasasula. Yazimba batayabiyimba. Eyigambire. Eno erinnya ziri $4,000,000. $4,000,000 ne basasulako $2,200,000. Basasulako $2,200,000. As deposit. Era namusigala namanja $2,000,000. Kakati eyo. Signed by on behalf of David. No, that is his own signature. That is not on behalf. That is his own signature. Kati kebere no signature. Yeah. Kati yo signature. Kyekyo kyagamba nti osigadde okwata emikolo. Tugende mpola tewali buzibu. Eyo signature. Nene notolaba nti za njawulo. Kati oyo yateeka konti yani yasayininga eyo yani Sekasi. Kakati eri kati wizi Sekasi ojja kumumanya gye bali eyo Musolimazi. Omukolo guno ogulaba date eyo giraba eriko nga 13 December. Bwe baba bafuna ssente tebagula ssente. Eno nga 3. Eno yanga 3. Anti omukolo gwaddi. Soma omukolo gwaddi. Date of and venue 13th. This is 13th December 2025. Kisubi Garden. Receipt yo njikwata. Naliko emu ku Musolimazi gye nakubira. Ligamba alwalemedde ku simu yange. Ebirala bingi mu nti ayagala muyimbi. Anemeddeko okwata. Ayagala omuyimbi wo. Yes. First of all nali nagaana kuddamu yadde to associate. Ensolima yengamba nedda aba blood. Nedda oleeta omulimu lwakuba tufunako. Nemugana ejja kiberere giti. So kubanga client ajja kunsaba kino Receipt. Nina obwongo obusobola okugiyiyeyo negguluza lwaki sigiyiye.
nali njagala bibeere ki legit client asasomye birimu emitwalo 2 as deposit. Tugenda mu maaso kati omwami oyo alina egimu ku mikolo gye yandekera gye yagaana okuyimba. Waliwo omwami oyo alina essomero nabiki bayimuna ebintu bye paka bakyali bange bamutugenda bamugamba neno nkubuulire lino erinnya si lya Nassali eryonooneka, linnya liryo. In fact, had he accepted enjawukana eri mu transition entuufu tetwandituuseeyo eno. Namukolera list ey'emikolo gye mutanayimba. Yes, ewali balance newatakola ki newatali. N'agamba nze bwe temubindaga njagala ssente n'atandika okusosolamu gye yasosodde. Kati wamuku gy'ataagenda era bakwata bankapa si poliisi waki olaga njagala ssente zange muzize ssente zange. Coincident omukyalo yali aweereza ssente ojjako eza deposit ng'aweereza ne balance. waliwo omuganda wange omumanyi omukulu bamuyita saakwogera mannya ge. Mwami oyo awangalira mu kigobe eyo. Omuganda wange omulala mbagamba ninamu obuzibu njagala munfunire $2,000,000 agenda kuba balansi w'omukolo gw'omuntu ono n'ennaku ze zinaatera okutuuka. Bagamba okay katwogeremu tujja zifuna. Ono omugwe nalina okufuna olwegamba abeera mu kigobe n'abeera so busy. Tutuuka ku lunaku lw'omukolo Saturday 13th. Agamba jangu ene Wakiso yenda tuba twogera mu mmotoka ngamba tusooke tugende tufune kasente kano tukole bwe ne bwe tuti naye njala sooka mukubira mubuuze akubira omuyimbi ambuuza obajja. Yes, ku mukolo ogwo ogw'abandi alyoka amuwa ekiri balance. Muganda wange akuba essimu eri mulawo omukulu olwawulira erinnya Nassa atombuulira nzoyo bwaya muganze muganda wa Nassa waliwo omukulu sigumanyiiko bayazi bajjeko mwe mumanyi. Muganda wagamba omuntu ayumba buyombi kiki mugamba nti ensonga lwaki njagaddwa omukubiri nangamba nesinza kuweereza ssente ku ssimu ye agambye omukolo tagumanyi nakyo kitulimba ne deposit tewamumuwa konze kwata lisiiti ye nangamba ani yamuwa ssente zino oba ono yafooje nga mugamba sigini kyayiye angamba naye naze tabimanyi mugamba tuweereza ssente Sande nga 14 gwegwa omukolo gwe bagamba nti wakulupanya sene n'oziteekako on very last moment. Simanyi wabwe bwogere oba bwebwo simanyi. Tugenda maaso oba bw'oyogera bw'otyo ne Bobby bagamba tiimu bagamba nti baali bagezaako okusaba balance n'omugaanira ne mukulupanya ne muteekako nze mbadde njagala kwogera mazima simanyi bwo kyabo. Sina kyenfiirwa mu kwogera mazima kubeera sigwa ngambye njogere nti kituufu waliwo ensonga yonna eri ku poliisi nze nsazeewo njikole ki kakati gaye mugamba owaayi okimanyi nti bakyaliko tebayinga mukulu gw'abantu agamba nedda olimba akubira omwami omu agamba mukolo ki nga guluwa tuba nenda ba deposit w'abandi oli amugamba twabirabidde tebamanyi nti mpulira bamala batandika otetenkanya engeri gye bali babbi ba bulimba batuufu bagamba mbu naye waliwo yatukubidde natugamba teri balance n'ababuuza naye mwatuuseko ku venue nga tebatuukawo tebatuukawo kane baagala bakizannyire mu Nassa batya kali mwana nga ngamba sigenda kuwa bantu ssente batayimbi let's go all in bakuwaabira oba bakola ki tukole ki olina lisiiti eraga nti $2,000,000 waziba wanga deposit baatuuka ku mukolo gw'omuntu mba ndi awo manyi bakujjukujju mba ndi awo banona wakanga mumanyi ku ssente zino zobamagamba yes nzimanyi tugende ku Ngobe police station ererere twatuuka mu Ngobe nga bagamba nze sente bwezitino zina lisiiti aziwa omwami tinedda nanyini mukolo yayagala miliyoni ze zonna nnya muki
mbagamba manyike miliyoni 2 ezali balance 2,200,000 ino okuyimba omukolo teyakola ki ate tabasula na wala ali wali naiba wamwe ali wali kati olaba nawe olina okugula ne baagala banneefundizeemu bagamba nti wamutwalira poliisi nze sigimutwalirangako essimu zivuga the following day bansuzaawo simu zivuga the following day abagamba omusajja oyo bw'aba abagambye bwati mumwebbe abagambye nti naye yakola bwati ne bwati lwaki temumuwa bwenkanya bantana kirusa wantu zange nkola endagaano nti fumike 2 million in fact nawe omukashi yaliwo naye nga bagamba nti ate nsasula emmeka ng'ate nnyo waliwo risiti eraga nti 2 naziba wamu emitwalo ameka 2 nebagamba kati kyoba okola sasulako 2 zino bazikukwasa bintu n'omukyala teyandabako bintu byonna byayita ku simu naye nga yazisindika yes era nange nina ejaga nti nazisindika ye risiti gy'olabye nokyeŋŋamba balance gwe bawogerako yoyo gwe nkugambye nti ngulu waliwo andi obubi ow'omukolo gwe bataakola ki gwe batayimbye kati naye nga lutaya ali sorry na muganda wange ali wiringi okusasula ssente zo bagende bayimba omukolo nangamba since tebagenze kuyimba omukolo kati ssente mbawazaaki kati nga bo baagala olw'okubanga balina akagambo ku risiti akagamba mbu once money is given is not refundable mbubbo kye bagamba wakiri bafiirawo tebajja sesema miliyoni 2,200,000 ameka zonna nze nzikole ki mbagamba musaaga so era nembaamu ensolimanyi gye nalagirira poliisi nemukwata nga nange bwe balagirira nange bakole ki bakwate and it was professional musasule ezammwe nange nsasule ezaani ezange that is it. I'm giving you first hand information. We wava olutalo kubanga lero nalyoka atandika okudda anti omanyi ye tasobya mulungi nnyo ng'asirise naye nga samutunuza mbiri kituufu nassa yawaayo olutalo bamukwate nali nakuwaya bivudde mu mbwanjwa ndi muyimbi kuba ffe tubadde tumanye ekituufu kubanga bagamba ndi muyimbi nti okuvannyuma lw'omukwata bamukwata wewava olutalo okuyita omubbi nati ndowooza bakwata nsolimayo kale ensonga muziwulidde zibadde mpanvu buli omutuwezeza essaawa 3 eziweze naye ekiriwo tetugenda kubanga tusooka kwano olunaku olwaleero naye ng'omaliriza kenjagala owe tiimu yonna okuva bonna because okuva ku lutalo ne banne bonna banne olwaba simaliriri ate banne kale your last remarks nze ekikyandeeta ekyagenda kuntuuza wansi lyerinnya lyange oyinayo sayizi zo mu ssente mu kuyimba mundowooza faafaagana naabo leka kulowooza nti nze munafu asinga bwe kuba okubanja okutuufu omanyi ani abanja munne ekera okuwuddiisa abantu ate era nze siriku ebyo byogamba musimanyi anjogerera bubisino asisula wowo nalowooza nti twawukana mu mbeera entuufu genda maaso n'ebibyo nange ngende maaso n'ebyange twakolagana enkolagana yagaana genda mu maaso ngende mu maaso toyina kyomanja n'ebyo bye weekwata ku bisubi mbunamutambuza omanyi how I ended up going anywhere I went teriyo working contract yagiramu linnya lya mulala neŋŋenda nze tonfunirangako visa tonfunirangako passport ate okimanyi nze mmanyi nti ekigo kiruma naye bw'ona ogenda mu maaso n'obwa obulimba bw'ozza olimba abatalina nze nzekka kyetwasaba mukama abamu okuffe ojja kulabikako ng'okunamye ojja kunama simanyi oba ogenda kunama gwakumeka ojja kunama bw'oteesonyiwa erinnya lyange tetugenda kusigala wano
tugenda kweyongerayo mpaka nga nfunye obwenkanya gye ndi bujja kozesa ssente zo gulirira na buli kimu naye waliyo kali akasembayo teri agenda kuva ku nsi kuno na kintu nze gwoyita omubbi nsasudde amabanja go okimanyi sinze gwosoose okukola bino bangi bwobikoze list is endless nkwebaza ondetako wano si bangi abagenda okumpa omukisa okwagala okwogerako si buli omuntu agenda kukkiriza sayidi yange ate era sikusaba seegayira muntu yena kukulaba sayidi yange sazze kunoonya likes no naye kamoga njala kukubuulira nti ebintu bino biruma muyinza okundaba nga ali so strong yes but nkaaba muziba ku mutima gwange every now and then gwe tokimanyina kimanya nti ne leero ku mulimu gwange badde balina bye bampangira bayita mu bantu baabwe nti oyo simanya agenda kukola bwati ne bwatide muveeyo mugire ddala mukuname lumu muveeyo mukuname lumu tekyali atabamanyi muveeyo mukuname lumu mbagala nnyo mukama omulungi abankumire tetugenda kubanga tusuukako waneeno nkoze ne Jose extra mu control room ate nga yali ne ku kamera okubanga akyusa ekifaananyi ekyo ensonga z'omuziwulidde gwalina amatu piiki nga mukyolaba nga kyekituufu ate naawe oziba David Lutalo this time round I'll be open kuba yayogerako mu kamwake nti mulwana on your behalf bw'aba yeewakana twali ku federation n'aŋŋamba nti nze nkolera ggwe aliyo n'omulala gwe bagambye akolera nze n'omulala gwe bagamba that is Ronnie Genius Ronnie Mark we are just speaking the truth ntumira ku Ronnie Mark n'abantu mwenna bakyayimiridde ku mazima Ronnie Mark ankunoonya oba ompeeyo akantu nze gyensobola okwogera nti we shall bring all the sides era we twalaba twaleeta kijjambu n'ayogera bye yayogera mwabiraba we are not saying nti nassa kino oba lutalo kino but twagala mu mbeere balooya abatuufu kuba nkimanyi bamanyi they will come out and speak the truth so n'olwensonga eyo tetugenda kubanga tusukako wano olunaku olwaleero mubeere bulungi